Empaka z'amasaza ga Buganda ziri ku mutendero gwa semi-final nga bwekula bakutunkana Kyaggwe ate Kyaddondo bakutunkana Buddu mu luzanyo olusooka ku lunaku olw'Essande. Minisita w'ebyemizannyo e Mengo Robert Sserwanga alangiridde nti final y'amasaza yakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'e11. Ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'e11 lwe lunaku lwe tugenda okuba ne finals ez'amasaza. Ampuliriza ali eyo azze anyumirwa amasaza nyola okutegeeza nti guno omupiira gwe tusambye omwaka guno gubadde gwa kika kya waggulu nnyo. Ate tugenda kufuna omukisa ku lunaku olw'empaka ez'akamalirizo olabe ttiimu zinenya zonna kuba ku bana abana kujja kubaako alwanira ekifo ekyokusatu n'ekyokuna tufune n'abatwala ekikopo. Asiimye abantu ba Kabaka olw'empisa ezoleseddwa mu mpaka z'amasaza ez'omulundi guno. Empisa zeeyongedde nnyo okutereera era waliwo twavaayo ne tukandula ku ddoboozi ku bantu abaali bakozesa empaka za Ssaabasajja ez'amasaza ate ne basiwukiramu empisa. Ate mu kusiwuka empisa okumu ne kuvaamu n'abamu oluusi okulemala kuba bannaabwe na buli kimu. Omwaka guno ebikolwa ebyo bikenderedde ddala kuzira ku myaka egibadde tutambulirako. Ssentebe w'empaka zino Sulaiman Ssejjengo n'abamu ku bakulembeze ba ttiimu ezisigaddemu mu mpaka zino boogedde ku nteekateeka. Tugenda mu semi-final tulina emipiira mitono nnyo egigenda okuba mu matiimu 4 naye amatiimu 4 gano ge gagenda era okulabika ku final. So twagala abakozesa omukisa guno tweteekereteekere final egenda okubeera ennungi nga tufunye ssente, nga tufunye abawagizi, nga tufunye obumanyirivu n'ebirala okuviira ddala mu nteekateeka. Twatandika mu mbeera enze wantu gye twasuubira bannabuddu tusobola okutuuka wano. Kye nayongeddemu kati buli munnabuddu akimanyi abaana bwe twayongeddemu buli omu abakakasa era mbakakasa bannabuddu tugenda kutwala ekikopo omwaka guno 2024. Ttiimu ya Buddu gyeteekedde bulungi embeera yonna tugimanye ebaddewo emabega wonna tusobola tukuba emipiira 2. Guno omupiira twetegese tulinze ennaku z'omwezi nga 2 nga tusamba final. Tutandika twabategeeza bannakyaggwe nti ffe tugenda okukwata Ssaabasajja Kabaka mu ngalo mu kikopo kya 2024. Olugendo lwaffe twatandikako tubategeeza tugenda kukyaza buweekula ku Sande enejja mujje mwerabireko ng'abajulizi nga Kyaggwe eseeyo okutuuka ku finals. Bulemeezi be ba champion b'omwaka oguwedde wabula ttiimu ezaatuuka ku mutendera oguddirira ogw'akamalirizo omwaka oguwedde Buddu yokka yesigadde mu lwokaano.